Ababaka Gerald Karuhanga owantunga mu Munisipaali ne Jonathan Odur wa Erute South basoze kusaba omulamuzi wa kkooti enkulu Esther Nambayo okuwulira omusango gwabwe mu bwangu newankubadde nga kkooti esinga obungi ziri ku muggalo olw'ekirwadde kya COVID-19 omulamuzi kyakkiriza. Nga bayita munnamateeka waabwe David Mpanga, ababaka basabye omulamuzi alagire olukiiko olufuga palamenti olwa Parliamentary Commission obutasindika obuwumbi 10 oba obukadde 20 ku buli akawunti y'omubaka okutuusa nga kkooti emaze okuwulira okwemulugunya kwabwe ku nsimbi zino ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Kino omulamuzi akikkiriza. We pray that until the matter is heard substantially, with parties served urgently, the money remain unpaid in order that the circumstances of its appropriation can be examined by this honorable court and a ruling given. If the money is not yet paid out, then let it not be paid out until when you hear the main application. Wabula munnamateeka wa palamenti Stina Cherotich ategeeza omulamuzi nga kino bwe kiri ekizibu kubanga ensimbi zino ababaka bazifunye dda kyokka omulamuzi n'alagira baleme kuzikozesa okutuusa ng'omusango gumaze okusalwa. This is something that has come up suddenly for us, and I'm not at liberty to submit from the bar, but what I know is from my own personal knowledge and that the money was already paid to the members. That between the 20th and the 29th, no MP will die. Until the 29th, which is being suggested, my lord, no MP will die for not receiving 20 million shillings. None. Okay. My lord, I can say that boldly. So my lord, if it turns out that they have paid themselves, that's a different matter. But at the moment, there is no information. If the money was paid out and the members have not yet spent it, let them not spend it. Oh, that is a different topic. Yes, my lord. That would be a different one, my lord. Okusinziira ku kwemulugunya kw'ababaka, palamenti yamenya amateeka gaayo mu kwewa ensimbi zino kubanga tezaali mu mbalirira y'ennyongereza minisitule y'ebyensimbi gye yaleeta mu palamenti. Naye omulamuzi agambye nti bwebanga waliwo bazifunye tibazikwatako balinde nga mpaka kkooti lwenaAsalawo. If I were any member of parliament, even at the moment, I would come clearly and reject the money now. Because where it has reached, I don't think you have any place where you can hide. Ensimbi obuwumbi ekKumi ze zimu ku ezo ez'embalirira y'ennyongereza obuwumbi 932 palamenti ze yayisanga 7 omwezi guno. Ku zino obuwumbi 304 zaali za kuyambako mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 era nga minisitule y'ebyobulamu yaweebwako obuwumbi 104, ey'obutebenkevu obuwumbi 77, ey'ebigwate ebiraze obuwumbi 59, eya gavumenti ez'ebitundu 36, KCCA obuwumbi 2 ate minisitule y'ebyempuliziganya obuwumbi 6. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.